إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرغنا ببيتيبوا نبني نفع ببيتيبوا منا بريوموا وانغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم توزع الله سبحانه وتعالى azemna totusinkanya musonga ngazino mutufu tuwade tumazebanga nga situla bagana era nga situliziganya musonga ngazino biidhnillahi tabaraka wa taala mu misomo gyaffe ejannika ejalingawo mu nnaku ze mwategeeranga biidhnillah kati ebbanga lyayita ate ramadani nejja neyingirawo netubeera ate nga mu ramadani mukimanyi bulungi nnyo emisomo giyimirirramukko biidhnillahi subhanahu wa taala olwabaddu oba olwaffe n'okubeera nga twenyagira akaseera ako mu birungi ebiri mu ramadani ey'ekitiibwa barakallahu fikum mu kaseera kano kennyini era nga bulijjo biidhnillahi tabaraka wa taala ndi ne mukadde wange w'ekitiibwa shekhe Musa Sibaalu nannyini nika oba tiimu nika bwe tuli era insha allah nga tuzzeemu okukwaza emirimu gyaffe nga bulijjo biidha tabaraka wa taala. Shekhe Musa abasiraamu wabula naki nekugamba ebintu nobireetamu nankani naye kati sooka obabuuzeko obabulire gye wabulira naki tugende mu maaso biidhnillahi taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange mbaagala nnyo lillah era nsanyuse nate okubeera ku kazindaalo nga wendi nga bulijjo insha allah nga bwe kyali Allah kirize tuwezezza omwaka n'okusoba nga tukyasomesa fembi omwaka bulabika guweze nga tetusomesa fembi kuba lutwayawukana anti twataatagana. Naam, ebyatutaataganya buli omu n'abeera nga ali ku muzikiti mulala kati tetusobola kugattaganya budde nga budde ne bubeera nga bwayawukana nga mpanvu mukko buli omu okutuuka ewali munne naye alhamdulillah olwayo tufunye akakisa ne tubeera nga tusobodde okuba nga tuli wamu. Naam, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukolere enteekateeka efaanana bweti okubeera nga tuzzaawo ttiimu ya faani timu nikah insha Allah ta'ala. Kati darusu yaffe eyaggwa oba darusu yaffe yali yayita twali twayingira mu mulyango ogugamba nti atafriqu bisababi al-uyubi al-mani'ati min al-istimta'i subira nti ensonga eyo nagyogerako biidhnillahi tabaraka ta'ala nti okwawukana wakati w'abafumbo ababiri ng'ekibaawukanyizza nsonga ya bumogo obuganyisa buli omu okweyagala ne munne mu nsonga zaabwe ez'obufumbo. Ndoza mutegeerawo bulungi nnyawo ensonga ezo twazogerako kuyingira mu bufumbo okujjako ng'oyina obusobozi obubuyimirizaawo obuyimiriza bwe twagamba keeri emabega baka bwagamba nti ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj netugamba nti alba'ata walba'atu ba'atan yashmal bingi bagamba nti ebimu ku byo bagamba nti ba'atul maliya obusobozi bwa sente bwogenda kuyimiza mukyala mu kumuliisa mu kumusuza mu kumwambaza mu kumujjanjaba byonna n'ebirala nga bwe twabyogerako emabega n'obusobozi obulala ba'atul badaniya obusobozi bw'omubiri ng'oli w'amaanyi ng'oli mugumu mu nsonga amakulu mu nsonga z'okwegatta ne mukyalawo kubanga okwegatta mufumbo shekhe ye lubbu zawaaji
ye nsigo kye kikolo kubanga ye nucleus mu abasoma science biology ate we nkwagalira awo mu nucleus oyo nucleus yaki y'obufumbo lwate we kitabaawo yajjawo okwebaka na kulya mmere ewabwe teyali teyebaka nga yebaka buli kimu kyonna ng'akikisibwako byafuna ebirungi okusinga byajja okufuna ewuwo naye kyamuleeta ewuwo ensonga eyo kati bwe bateriiwo munange ne bwoba olina ssente zitya wadde obulungi butya munnange tewaba gundi embeera ezo ziba tezisobola genda mu maaso kati ne tugamba biidhinillahi tabaraka wa taala nti tankasimu aluyubi almaniati min alistimtaai ila qismain obumogo wakati w'abafumba babiri obuganyisa okweyagala wakati w'abafumba babiri mu nsonga zaabwe z'obufumbo mu nsonga z'okwegatta mu bufumbo bwabwe bwawulwamu emirundi emeka bulimu emiteeko emeka ebiri omuteeko ogusooka uyubun jinsiyatun tamnau lwata obukwatagana nawali nawali wennyini awalina okubeera nga wagenda ewa munno kati obumogo obw'omumbugo obuganisa okwegatta wakati wammwe ababiri obuganisa ibaada eyo genda mu maaso otegedde obumogo obwo obuli mu bifo ebyo nga buganyisa ibaada eyo okukola ki ogenda mu maaso ekyo ndo kireetera okwawukanya wakati w'abafumba babiri omuteeko ogwokubiri uyubun la tamnau lwata bwe bumogo nga tebuganyisa muntu kwegatta na munne lakinnaha amradun munaffiratun bihaithu la yumkinu almaqamu ma'aha illa bidararin otegedde obumogo buno tebuganyisa kwegatta wakati wammwe naye musobola okwegatta naye nga ndwadde ezikuga bumogo bwo nga ndwadde ezireeta omuntu okudduka munne mu kubeera nga tajja mu butuufu kusobola kubeera nga abeera naawe obulendadde zikujjako na buzibu nnyo obugenzi ewala naye ng'endwadde ezo nazo tugenda ziraba insha allah kati bwe bumogo bw'emirundi ebiri bwe tugenda okubeera nga tutunuulira insha allah subhanahu wa ta'ala obuleetera okwawukana wakati w'abafumba babiri biidhinillahi tabaraka wa taala ensonga twayogera nnyingi naye kati tugenda kulaba al uyubu allati tujizu attafriq obumogo obukkirizisa wakyogedde otya obumogo obukkirizisa okubeera nga tukola ki nga abafumba babiri baawukana kati al uyubu al khassatu birrajuli tugenda kusookera ku bumogo obukwatagana n'omwami obw'oludda olw'omwami obweyawulidde omwami bw'aba bulina obumogo obwo bukkirizisa omukyalo okubeera nga yawukana naye kwegamba obumogo obwo ng'omukyalo olukalabako nga tewakamugambirawo ndowooza nga tokamugambira twakiraba mu musomo guli ogwali gwasooka ogwalinga introduction twakiraba biidhinillahi tabaraka wa taala obumogo obwo singa omukyala akasanga nga mugenze okutandika obufumbo bwammwe nga tewakamugambirawo banaye tubeere beesigwa na beesimbu naddala ku bakyala be tuba tugenda okuwasa era ne ku bakyala tujja kiraba nabo babeere beesimbu kuba bwe bagenda okufumbirwa kya sayidi bbiri omukyala mubuulire ebikwatako byonna wallahi sheekh omukyala leka mugamba nti tolina mukyala mulala muga nyinayo namba emu nyinayo namba bbiri ogenda kubeera namba 3 kirimu kabiri bw'aba ayagala ajja kujja bw'aba tayagala ne bw'ona omugamba nti tolina nga tajja kufumbirwa era takufumbirwa naye omubuulira ensonga n'omugamba nti kwagala nkusiimi era nandyagadde obeere mukyala wange naye embeera yange gye nyina abakyala babiri onoofuuka namba 3 nyina abakyala 3 onoofuuka namba 4 nyina omukyalo omu onoofuuka namba 2 sina mukyala onoofuuka namba emu naye omukufuuka namba emu nyina akamogo nina bwenti tunatambula tutambulirawo n'osobola tujja kutambula alhamdulillah tewali buzibu nga olw'olumu njira ki njira nenkuba salutinga nakinajohakada kati nga tugenda okubiraba inshallah bannange tubeere beesimu nga sheekhe bwagambye yogera ebikwatako wallahi kijja kuwa okubeera nti oli w'amazima n'obwesimbu ne munnajja gy'oli ajja amanyi nti ali confident nti ngenda kusanga kino nsange kino nzange webale nnyo bwe biba bisanja bagenda tuwanga nnaku 2 webale nnyo oba nnaku 3 bwe kuba kamogo kano
kano njakagumira yakirize nako esatu ng'omwami tazze lulimba ddembeerawo nga ndi mwerere nako esatu ngenda kulinda nja kulinda ate nyize n'oggwa ne ku kalaso nga kabaka ngenako ze esatu ngisobola n'ogumiikiriza wiiki namba paka ennaku esatu lezinakola ki lezinaatuuka aye n'abasajja mubeere nga muli bakalaso biidhinillahi taala wa barakallahu fik ebintu no bayiga bibige okuyiga kuli awo twabiyigiriza ku ntandikwa ne tubigenda wala kirowooza nti waliwo ke twalekayo we did not leave any stone unturned. Allahu akbar. Buli jjinja lyonna twalikola ki twalikyusa ku nsonga eyo ekwatagana ki tikallabna kulla hajarin twakallaba buli jjinja lyonna ku nsonga ezo twalikyusa kyobadde otegeeza buli muntu yenna ne tunnyonnyola engeri omuntu gy'oteekeddwamu okubeera nga omatiza munno webale nnyo enteekateeka ye obeere ng'olina swagayara kaguni wadde nga katono era twamanya enkozesa yaako ne tugamba nti illa teri mu butono bwako wona enkozesa yaako ne bw'obeera n'ogunene nga tumanyi enkozesa yaagwo era ogenda kufiira ofuna gwo butaka oviiramu ovaayo nga muno tolina kyokoze era asigala agamba nti ono yagejjera bwere kubanga omukyala bambi asanyusa nnyo ng'alaba nti ng'alaba omuggo nga gwa ddala asabika agamba ekintu kino kyakajja ki naye ate mutuuka mu nkozesa yaakyo ne kikulemerera n'agamba kati laba nnono bakiki kwegamba embeera oyinza okusanga omuntu nga ebintu yasooka n'abikola ki n'abisoma abimanyi kati ogenda okutuuka gy'ali kugalwa kuba batomulaba oyinza okuba nga okola n'omulimu ogukola nga bwakongoola nga bakinonno okitegeera mbu waliwo gwe bakwata omusajja mbu yamukwata eno yesasabaga aleta amaloboozi agalaga nti ye omwami ebyakola gyebiriire mwami yesabaga ddamu naddamu likumbe agenda okwata omukono ng'amukongoola galaba nnoono nabiwulira buwulizi Allah yamanyi obutuufu kale bannange ensonga ezo kulu nnyo kubanga zeziyimirizaawo ki obufumbo barakallahu fikum kati al uyubu al khassatu birrajuli obumogo obweyawulidde omwami tuli ku bumogo obugaanisa okweyagala wakati w'abafumba nga buli obukkirizisa okwawukana wakati w'abafumba ababiri nga busangiddwa kwani ku musajja mu nsonga z'obyekwegatta naam akasookera ddala aljabbu jimuba aljabbu wahuwa qat'u dhakari rajuli wa unthayaihi ye kubeera ng'omusajja omutaka bamukutulako bamusala oba entula nazo bazisala baziraawa asikulaawa okulaba kujja mu maaso wali kuno kusala nti zasigala za kitundu nga n'obwereere nti oba yagwa ku accident obwereere omutwe ne gukutukako oba ne bukutukira mu makkati oba ne bukutukako ekitundu ekisinga obunene oba ne bukutukako eno ku mutwe kwegamba kikiba kya aljabbu wahuwa qat'u dhakari rajuli wa unthayaihi kwe kutuka kw'obwereere oba entula zino ne zikutuka tegereka nekutukako emu oba zombi ne zikutuka oba nekutukako embi oba zombi ne zikutuka otegedde kati la shaka fi dhalika nti embeera ezo ziganyisa omukyalo okweyagala nebba wabarakallahu fikum jazakumullahu inda aljumhur wa jumhuru baraba nti ekigambo aljabu kitegeeza qat'u adhakari wahdahu kwe kutuka kw'obwereere bwokka ate inda almalikiya Imam al-Maliki rahimahullah ta'ala bo baraba nti qat'u al-unthayaini duna adh-dhakari baraba nti kutuka kw'entula zino kw'entula tugende mu maaso kw'entula nga wadde ng'obwereere tubukoze eki weebuli tebukutuse naam kakati barakallahu fikum jazakumullahu khairan nti ensonga eyo aljabbu ensonga y'okutuka kw'obwerere bw'omwami oba entula ze kireetera omukyala walmar'atu tuhramu al-istimta' idha kana ar-rajulu qad jubba dhakaruhu bila khilaf kadi jubba dhakaruhu bila khilaf mwana wattu kireetera okubeera nga kiganyisa oba kiganyisa okubeera nga omukyala yeeyagala n'omwami singa obwerere bw'omusajja obeera nga bwakutukako amakulu nti
kiremesa omukyalo okunyumirwa wala shaka kubanga kasabera nga bwakutuka abagigenzeemu kubanga buba tebutuuka ku kusaizi kutekedde okutuukako kusobola okubeera nga bumatiza munno nekutuka yennyini engeri gy'obuyingiza mu munno nayo kwegamba era mulimu obukaluubirivu bw'amanya Allah asinga okumanya naye simanyi oba kasita bwobukutuka obusigala bufuna amaanyi ago bwagazi gali nti buyimirire buyinza okufuna amaanyi bwe buba nga tebaatuuka ku ki ogwereega nga bwegweregulula guno oguleeta egundi oguleeta amazzi oba oguleeta amaanyi ago oguleeta amaanyi oguli wansi wano bwe wati oguli wansi gwe guleeta okwereega ate ne guleeta ki n'okulegulukuka ng'omuntu amaze okutuuka ku ntikko ne gulegulukuka barakallahu kakati barakallahu fikum jazakumullahu khairan kakati omukyala ammibwa oba abatafuna kweyagala na mukyala nabbawe mu nsonga zaabwe ez'obufumbo walidha ne ku lw'ensonga eyo athbatu laha haqqa alfaskhi idha lam takun ta'lam bi'aibihi qabla al-aqdi bagamba nti tufubula abantu busiramu bwanywezaawo ne buteekawo kwegamba right y'omukyala okubeera nga obufumbo bufa singa abeera teyakimanyirawo akkirizibwa okwawukana naawe alina right okwawukana naabwe eddakiika waamanyira nti bwoto bwofaanagana akulabye bwoto bwofaanagana kati wakimugambirawo mabegeeri akkirizibwa era kwegamba alina right ey'okubeera nga obufumbo abuvaamu biidhinillahi tabaraka wataala singa obeera ensonga eyo tewagimugambirawo ku ntandikwa kati ensonga eyo naam kwegamba nga bwe tugambye wali nti omuntu olina okubeera nga okola ki omubuulira ensonga kati mu mbeera eyo twabagamba nti omukyala n'omwami bwe muba mugenze mu ssaaha mu kisaawe mugenda okutandika okukola ensonga bannange muggyemu ensonyi muziggyemu bw'onooteekamu ensonyi tolina kyojja kukola omulimu ekyokubiri onoolaba otya munno nti alina akamogo oba takayina oyinza okumala emyaka 10 ani totunulayo tolabayo omuntu gw'oli naye muli munzikiza muli mu ngoye nga n'akamogo kayina tekajja basobozesa kubeera nga muzaala webale nnyo okiwulidde gw'owooza nze nnyina ekizibu kumbe munno oluusi yakola atya kumbe omwami entula yasigazeemu omwami omuto gw'obwereere gwakutukako gundi tasobola kutuusa kusipaamu buli munabaana ku muwendo gusobola kubeera Allah atondamu omwana tabaraka wataala kati ensonga ezo zonna bannange mubeere kyova olaba ensonga zino twabagamba nti no ye ibaada ekyasinza okubeera y'essanyu buli omu okubeera ng'ali open eri munne munno muwo omubiri twagamba Allah agamba nti hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna buli mweyambala otegedde buli omu ayambala munne otegedde munno muwo omubiri gwo fule hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna byambalo byammwe nammwe byambalo byabwe otegedde ekyambalo bambala kyambale kati oyambala munno mu mbeera yonna gy'oba omwambadde nga wali bwakugamba nti nisaaukum harthun lakum era aliyo twagireeta luli shekhi nga twogera ku huquuqu zawja ala zawji wa huquuqu zawjati ala zawji ebivunaanyizibwa omwami byalina okukolera omukyala n'omukyala byalina okukolera omwami twagamba nti ye mukyala okuwa bbaawo omubiri gwe gwonna n'omwami okuwa mukyala we omubiri gwe gwonna gwe naye n'otuuka mu buliri n'owooza tonkoonako nze nyina nemujjako ettaala nemubika bulangiti nze nyina wuzu yange kyamaliriza azikaali yo omukyala ayagalirawo azikaali zo n'ozikola edda azikaali zenyo zisobola ozisoma ng'era emikolo giwedde bwogenda kweba kati kiina buzibu ki naye munno omusanze ali ready akuteekeddeteekedde afumbye abobezza akusooseyo ne mu buliri webale akulage nti ali mbwetaavu webale nnyo ogenza okutuuka ng'alina n'engeri gy'alimu eraga nti you are welcome ke kaseera ako kennyini nati nodda mu siriipingi lowooza nti tonkoonako ndekaakaseera gwe batunyumiza si kutunyumiza omukyala yennyini yakibuuzanga kibuuzo kiswa oba kyali kibuuzo nga Ssekasentamu waali n'agamba nti ekibuuzo kino kyembuuza bannange obusiraamu bugamba butya omwami wange talina kyakola mu buliri naam bw'atuuka awoza nnyina wuzu yange
tonkona konze nkyali kwa zikari zange maliza zikari zange agenda oluso kumaliza zikari zagamba nti azikari nga nange nagize danga nebasa ngalo mukyala nga kimu kinga kiwadde nako omukazi yagamba nti ate seeka munnammwe na wano waali kati yamwabya kali batange baseeka mwogera kubanga ekibuuzo kijjira mu gundi mu bwino kituufu naye seeka kuolo gwe gwali omusomoso Seeka Abdulkarim Abakusasi era gwe yagira ki gwe yasomesa gwe bwino kuira musomo bannange tugezeeko okulaba nga bannaffe tubawa kibateekeddwa okubeera nga bafuna ng'era bwe twagala nabo mu bunafu bwo batuwe okulaba nti omukyala atuuka waakola ki walina kutuuka wateekeddwa okutuuka nomala n'omukazi emyaka 10 nga tomutikuzangako tatuukangako ku kimmatu ladha otige ku ntikko y'obwomerevu bw'ensonga ezo oli yajje bano abakyala bano abatambula mu mizikiti nga bagenda basomesa ebyobufumbo ajja asomesa naam atuuka ku nsonga y'okutikkula mu masjidi mulimu omukyala nga takiwuliranga nako mu bufumbo emyaka girine mu 10 alina abaana 6 tatikkulangako bukyabaawo emyaka 16 emyaka 10 alina abaana 6 naye takolanga ki tatikkulanga abaana abazadde bonna mu myaka egyo 10 tatikkulanga nako ate yafumbirwa mbeerera kugamba takimanyi nti gyekiri kugamba buno bwabeera nabo wano kati omukyala ono ajja nnyonnyola asomesa mu mizikiti yakituukako n'agamba nti wootuukira ku mbeera noyere naga nti obwongo ne bukola ki ne busika ne bugaa nti waliwo n'ekirala nze mbadde mmanyi kuyingira n'amala ne tuzaala abaana nebikoma ye bwamaliza ebibye kati kyamugenda wala nnyo obwongo bwagira ki bwakitwala nnyo kati n'atuukirira kubamu ku bakyala ne bamunnyonnyola nti mikwano gye atuuka waka agamba ku omwami nga amaanyi g'alina geego tasobola kukola ki kwongerakuba bafumbiriganwa nga n'omwami naye muki tiyafuna ku ilimu eyo bambi aye n'atafuna amutendeka kugamba ayingira obufumbo nga talina kyakola ki ng'amanyi byakuteekamu nakujjamu kuteekamu nakujjamu ayina kakati omukyala yaloopa ewasseeko omu atuukirire ki omwami ali muhimu nkikomezaawo sijja kigenda wala naye nga kugamba twagadde kukubalaga nti omuntu embeereza zibeeramu nga tatikulazibeeramu nga omwami ye yatikkula yekka ye naafuna essanyu lye naye nga omukyala takolanga ki tatikkulangako kibi n'olwensonga banega ensonga ezo zisomebwasomebwa ne zibeera nga ensonga ezo omuntu azitegeera biidhinillahi taala ofuna basajja banno omukyala omukwata bwoti ogenda kujja bwoti nga omukyala ate munno olina okumanya wa awamusumulula n'apasuka awamwabya oli awamuyiwa bakuyita nakola ki nasamula kugamba kibi nnyo okuleka munno mu koona kibi kakati embeera ezo tuzirabye akabuga akasooka ku mwami aljabbu kekubeera nga obwerere bwe bwakutuka oba nga entula ze ezimu zakutuka oba nga zakutukako zonna akabuga akokubiri al-innatu oba al-annatu wahiya al-ajzu ani al-wat'i ma'a salamati al-udwi al-innatu kekubeera nga obwerere obulina mbunene bwabwo bulungi nnyo naye nga tebulina maanyi nga tosobola kwegatta na mukyala naye nga obwerere bwo oli wabutunuulira alaba nti bulamu kuganga omukyala bwagenda okutunula alabira ddala nga muggo anti alabira ddala nga muggo naye ate kati nga omuggo ogwo la yataharraku oba la tataharraku olinga guno sahabiya gwe yagamba nti hudbatu thawb kiringa kirenge kya lugoye era bw'abadde akinyonyola wanagamba nti وسمي بذلك عند الجمهور لأن الذكر يعن يمنة ويسرة ولا يطع في الفرج أقامتي إمبيري يتلو أنت العنة ورسو أنت أبرر ومسجة يعن يمنة بباب الدكوديو ويسرة نكوكونو ولا يطع في الفرج تيوغان ردلا مبرر ومشار مشار واباب كتكونغا يغلا أنغانغا يغلا بفامو chibaruka edobozo bagol bobulwa kwatako bwati nga bodda ku kono bulwa zeno bodda ku ddyo kugamba abera nga butunula
butunda bwansi tebukuba ki saluti tebukuba saluti tebukuba serefu kati oyo gwe bayita al-inna oba al-innin gwe bayita al-innin oba ekyo bayita al-innatu obulebe nga bunene bulungi nnyo era nga n'okunyinya bunyirira nakiwa hakadha naye nga tebulina maanyi gasobola kwegatta naki na mukyala kye bayita al-inna ekigambo ekyo kali wal-innatu inda al-malikiya hiya صغر الذكر بحيث لا يتأتى به الجماع عند المالكية ببغا نti al-innatu bwe butono bw'obwerere makaseera nti tebusobola kubeera nga yegatta n'omukyala naye nga kiri kyekisinga okubeera nga kyekyavaayo obulungi ekyokubeera nga tebulina maanyi naye nga bunene olw'ensonga timuyinza okubeera nga butono naye nga mwana wattu omulimu gusobola okubukola bulungi nnyo era nga bwe twakiraba kasaabeera ng'ono abuyina obwo obutono amanye ekyokukola busobola okukola omulimu bulungi biidhini tabaraka taala kati akamoga ako mwana wattu nako eri abasajja kaganyisiza ddala wal-innatu tamna'u min haqqi al-mar'ati fi al-istimta' mwana wattu okubeera nga obwerere tebulina maanyi kiganira ddala omukyalo okubeera nga yeyagala naawe mu nsonga zammwe ez'obufumbo walidha ne ku lw'ensengo eyo thabata laha haqqu talabi tafriqi bilqaidi almadhkur qablahu mwana wattu kwe kubeera nga omukyala aba akakasibwako obusaamu bumuwa right okubeera nga akusaba okwawukana naawe bilqaidi almadhkur qablahu ne gundi nti ddi singa abeera teyakitegeera tebamugamba ku ntandikwa y'okusiba kwa mwennika oba mukuba kwa mwamanda temunnange n'obwerere naye bwabizibu mukko mulimu hayatu zawuji eno tekyetaaga muntu kwekweka munno kyetaaga omubuulire byonna ebikufaako mubuulire byonna ebikufaako ate shekhe obwerere buno obwekikula bwe kiti abantu banjawulo mu nsonga eno mulimu nsindika akonjake ng'oluusi bw'aba yase ate emirimu asobola okugikola ki okugikola naki mulimu nsindika njake nga bw'ayaka ate oluba okwaka ng'ate kuzikira kwegamba mulimu ate sindika yake nga ye tayakira ddala ne bwemusindika kati byawukana kati munna embeera zobeera ozimanyi biidhinillah beera ng'omunnyonnyola ensonga ezo mulabe gye musobola okukikolamu wakati kala al-fuqaha kati nsindika njako ono n'ayakira ddala bamusindise batya oyo kaleko mulimu nti alwawo aba alwawo ono n'atambula eno nadde eribwa talina nnyonyogeze mukwata wamuleeta webale nnyo onoonyeza alwawo nga mutakatata abamu n'agira ki n'atuuka n'okubeera ng'ensolo agikola ki agiraba nakinaki kwegamba nga okubeera nga buli omu enasobola nokubeera nga akola ki nakutambula wonna nakunywegerako ne ku nsolo nakwatakwata nakola buli kimu kyonna ekisoboka nakuyimbira ku buyimba owulidde nakulagako nakola ki naye nga wa kati luvannyuma nnyo lwewegagamula oli kati oyo naye waali bwatu kati bwe yegagamulidde ensonga ezo zikola nezitambula nazitereza bulungi nnyo kati oyo abeera asindika njake nga bw'aba yase biidhini n'ensonga zisobola okukola ki okutambula nezigenda mu maaso ne mubaamu oli nasindika njake bw'aba yase ate kadakiika oluba okwaka ng'azikira oluyingira ng'azikira misikini nga asammula nembeerayo ne musindika njake nga wa ne basindika ne bayimbira obuyimba ne balagako ne banywegerako ne bazze ne bazzeeri ne bafukamirira ne bamusembeza kuli ngati wali kivaayo kakibaita al-innatu wa barakallahu naye wakati qala al-fuqaha bawulama b'obusitamu bafuqaha bagamba nti yuajjalu al-innin li'ilaji sana bagamba nti ono owekikula bw'atyo alindirizibwamu omukyala agumiikirizaamu omwaka mulamba nga omwami ono okubeera nga ajjanjabibwa kubanga obutonda maanyi bujjanjabibwa sheekhe ebbakuli gyeziri eddagala lya habo gyeriri erireetera okubeera nga omusajja awona obulwadde obwo yebbakuli abaginywa bunywi oba mirandira tolinywa bunywi ebbakuli balikamula bulungi balisogola bwe bamaliriza ne bakusimba ebbakuli yo n'onywa eba eyokya oba ennyogo kisinziira gyalina experience mu nsonga ezo gyagikuwaddemu kati omukyala bagamba fukaha
nti asobola okugumikirizako omwaka mulamba ng'omwami ono bwe yejjanjaba bannange obulwadde obujjanjabibwa ate ababulina temutya kwogera kubanga munnange oluusi omuntu aba atya okwogera naye nga tagera kufuna eddagala akole ki awone n'abeerawo emyaka gyonna tawasa takola ki nga atya naye akhil karim beera ng'oyogera insha allah subhanahu wataala n'okusaba allah azza wajalla nga towasa n'abawala ku kyalo ne batandika omusoomozanga oli najja bwali n'amugamba n'omuganda ndio kwa sabyantama sokotula gundi buyawukana ne gundi tola gundi buyawasa ne bawukana byadde omanyaba omuntu omwe bayina ensonga ze zaleetawo ntiane sirimu ntiane simu tabana enabeerawo ng'afanagana bwa abaana abawala babeera ku kyalo nga n'okusomooza bakusomooza olwokumanyi nti oyina nenkwagala njagala ompase nze ebyo bya sente siina sibyendiko ng'ayagala omuwase ayagala amanye ddala ddala kiki oluvuka wavunaanyizibwa olina omulimu eddiini yo weeri n'okwevuga yeevuga kubanga omubaka yatugamba nti idha jaakum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu ajje gye muli nga eddiini ye mugiraba mweri alhamdulillah muvuka wa ddiini ate nga wampisa mumufumbiza naye kati byonna obirina naye ate wekomoma nakina kyohagaza kumbe eno musitowa teri kiriyo oli teri kiriyo bonna abaana abawala be babeera n'ebizibu byabwe balina gye badda mu basenga baabwe kati bano abaana abalenzi tebalina nnyo bantu bababuulirira naddala nga bagenda okuyingira mu bufumbo naye obeerawo ne bavubuka banno mikwano gyo ne bakojja bo we bali kale kojja lwakukyogera oyinza okulemerera okukigamba kojja oyinza omugamba ndi kojja embeera neera munnange nedda ebyo bikolebwa bavubuka banno ofuna bavubuka banno baseeka banno nakinakyanya obulungi nga tebajja kutambuza lugamba ate kati ekintu ekyo sheekhe kyangu nnyo kati ng'olwaleero nibubeera nibwokiyita mu ngeri ya kibuuzo tibadde sheekhe omuntu bw'ati ne bw'ati akola atya era alamulwa atya kati bino byonna bijja n'obitegera naye nga byebyo ggwe ng'obitegedde y'obusiraamu eddagala gye riri nti eddagala gye riri omuntu awona bano bagamba nti eddagala gye riri billahi tabaraka wataala kati omuntu oyo mwana wattu awonyezebwa fa in istataa alwat'a omuntu oyo mu bbanga ery'omwaka eryo bw'abanga ajjanjabiddwa nabeera nga asobola okwegatta n'omukyala khilaala sana mu mwaka ogwo lam yahiqa lilmar'ati talbu atafrik omukyala awabeera tayina haqqi yakusaba ki kwawukana na mwami olw'ensonga ati omwami abambye ajjanjabya obulwadde obwo ne bukola ki ali mu kujjanjabibwa eddagala eryo kati mu mwaka omulamba bw'abanga asobodde okubeera nga awonyezebwa kati bamujjanjaba bwagezesa bamujjanjaba era bwe kiri lwanywayo ebbakuli lwayita wiiki agenda okulaba naye omukyala agenda okulaba nga waliwo ekigenda mu maaso waliwo takaddumu kati kaserefu kagenda amarhala agasooka gavuddeko ag'okubiri gazze ag'okusatu agenda kuyingira mu kintu biidhinillahi tabaraka wataala mwana watu agenda okuva mu marhala ag'okusatu ng'oluusi nenakyala atandise okukola ki atandise bino atandise okutanaka ate seba oyo allah bwamusaasira naawona bulungi abeera alina omululu ate yesasuza byonna biri ayagala byesasuza ebyayita aba alina omululu gw'otalabanga ali muhimu nti eyo naye ensonga eyo obunafu bw'obwereere wadde nga omuntu obulina nga kwe buli bulungi era bulabika bulungi era oli bwabulaba amanya ddala nti omusajja ono yandibako nekyakola naye nga buba tebulimu maanyi kati mwana wattu omukyala akkiriza okubeera ng'ayawukana naawe ku lw'ensonga eyo ku lw'okubanga ekiba kyamuleeta si kubeera nga yebaka bwe basaawo ensonga esembayo biidhini tabaraka wataala ku nsonga ezikwatagana ne obumogo bw'omusajja mu byokwegatta ekyokusatu alkhiswa'u وهو قطع الأنثيين أو رضهما أو سلهما دون الذكر وعند المالكية هو قطع الذكر دون الأنثيين تبايت الخصاء kwekulawa kubanga wanagamye nti kwekutuka kw'ensigo kw'entula zino oba okuzikola ki okuzinyiga
neziberanga kwegamba nga bwera bakolente bagijjamu zavaamu ebinyusi biri obanga zavaamu ebinyusi biri obanga bazijjamu emisuwa giri egireetera obwerere okubeera nga bufuna obwagazi kale katukiyite okulaawa kyekijja okwangwa biidhinillahi tabaraka wataala kimebba bonyabonya alkhiswau okulaawa tegereka buluganda kwekukola ki kwekulaawa era ng'omuntu kasitaba mulaawa mwana wattu abeera tafuna maanyi gegatta na mukyala era omukyala batajja kufuna bwagazi oba tajja kufuna kweyagala naawe biidhinillahi tabaraka wataala tegereka omuntu omulaawe bwe tutunuulira ensolo zino ze balaawa nga banoonyamu okubeera nga zigejja basobole okuba bwe balituukira ogitunda nga nnene bazijjamu ebagiraawa entula zaazo ne bazijjamu gundi obusiwa obwo oba madde eyo ekola ki ereetera obwerere buno okubeera nga bufuna obwagazi kyogamba kati n'omusajja bwe bamulaawa agejja nedda kisinziira kubaka obuti buno obunene ate tebukwatagana nnyo n'ekyo nagundi nambeera eyo naye nga anafuuyira ddala bebano sheekh oluusi bebasiba mu makomera ne bamusibako amayinja bajja ne bagisibako obuzito nebeera ng'egenda enafu yaki oluusi eyatika oluusi emisiwa giri gikutuka bagenda okumaliriza okugamba nti bagikugjeko ng'amaanyi gakola ki gakugwamu kati mutwale ekifaananyi ekyo okkuta okudda ebweru nga tekyalina kyosobola kati mutwale ekifaananyi ekyo nti omukyala afaanana bwotyo gwoba waleka ebweru n'agumiikiriza bw'akusaba ndi ntanga okomyewo nga tekyali kiriyo era togamba nti nno omukyala nembera mukomera ebbanga atuvuddeyo ate kati agenze misikini era agenze yajja kubeera awo abaddewo ebbanga lyamazeewo bamyaka ebiri gye bakusiba bamyaka bamukuba amanda bamusoomooza bakola ki agumiikiriza biki kati okomyewo maniya ne mye kati yakole ki aba talina kyakkola nga byonna bizibu allah azza wajalla bizibu byonna binabireeta era kyobola amasala gajjako akemabega eri omukyala ng'agamba era kyali kibuuzo gagamba nti omwami yagenda okuva mu kkomera ng'obwerere bwabutta ate omukyala ng'akyali muvubuka ntobola muto nakyakyayagala okuzaala naki omwami bambi neyeegayirira nti munne togenda ebbanga maze mu kkomera muga kati munne nkole kimbeere wano naawe ate nga sikirizwa kubeera n'abasajja babiri mulundi gumu timbeere n'abasajja babiri onajjenga ya tumalirize emisoga z'obufumbo gwe nga naye wooli tekikirizwa mu busiraamu kati olina kunta munnaye ngende nange nfune essanyu nina okuzaala ate ne system Allah gye yatonda mu mubiri gwange nti eya love ekyalimu futa nange tulomba omusajja ne mwegoma nenjagala okubeera naye kati oba talina kyasonga eyo kyagikolera era tokkirizibwa kubulemesa mukyala era batokkiriza kumulemesa omukyala alina right kweyambulula era ze zimu ku nsonga ezikkiriza okubeera nga omukyala akirizibwa okweyambulula kati barakallahu fikum jazakumullahu khair kati omusajja okubeera nga bamulaawa kiganyisa omukyala okubeera nga yeeyagala naye ku lw'ensonga eyo fa athbatu laha ahaqqa talabi tafriq nikibeera nga obusiraamu bwamukakasaako okubeera nga akkirizibwa okusaba okubeera nga mwawukana wahtajju lima jaa an sulaimana bun yasar ne beesembesa kiso ba athari eyajja okuva ku sulaiman ibn yasar anna bna sindin tazawaja mraatan wahuwa khissiyun mazima ono ibn sindi ono yawasa omukyala naye nga ibn sindi ono yali bamulaawa yali mulaawe omwami ono yawasa omukyala ono yali muki yali mulaawe kati faqala lahu umar namugamba nti aalamtaha abaffe omukyalo ono wamutegeeza ng'ogenda omuwasa nti bakulaawa olidde kati ibn sindi n'agamba nti la saamugamba omulu n'amugamba nti alimha thumma khayyir mugambe oluvannyuma omuwe okwesalirawo gwe mubuulire nti munne mbandaawa kati oba tusigala ffenna oba ogenda laki alkhiyar ogwo gwomanyi alimuhimu olaba wano umar kyekiri kyatuddawo nti kasi omukyala abeera nga teyategeera qabla al akdi nga tiwabibuwulira bino nga timunaba kusibannika n'abitegeera baada al akdi n'abitegeera nga mumaze okusibannika mwana wattu akkirizibwa okubeera nga mwawukana agenda okubeera nga afuna essanyu eddala tolemerako oba tolina kyoliko biidhnillahi tabaraka wataala toliko gundi bakuyita ki
taliko waka abata ina waka tolina waka tolina mpapula kakati lwaki oba olemera bato ina waka kiriza biidhinillahi taala ensonga ziberenga zitambula bwezito kati abwo ku bumogo obweyawulidde omusajja bwe tulaba insha Allah tabaraka taala waliwo obumogo obweyawulidde omukyala tujja bulaba mu darusa fegenda okujja insha Allah ate waliwo obumogo nga buli ku mwami ne ku mukyala nga bonna babugatta nga buli ku mwami n'omukyala nabwera tujja bulaba insha Allah tabaraka wa taala subira nti shekhe tukomye wano biidhnillah kubeera bw'omwami tubulabye tujja kuzzaako bwa mukyala subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.